Essula ey'okusatu. Laba ntuma omubaka wange naye alirongoose ekkubo mu maaso gange, era Mukama gwe munoonya alijja mu yeekaalu ye nga tebamanyiridde. N'omubaka w'endagaano gwe musanyukira, laba ajja, bw'ayogera Mukama w'eggye. Naye ani ayinza okugumiikiriza olunaku olw'okujja kwe? Era ani aliyimirira ye bw'alirabika? Kubanga aliŋŋanga omuliro gw'oyo alongoose effeeza, era nga sabbuuni ow'aboozi. Era alituula ng'oyo alongoose effeeza n'agimalamu amasengere. Era alirongoosa batabani ba Leevi, era alibasengejja ng'ezaabu n'effeeza. Awo baliwaayo eri Mukama ebiweebwayo mu butuukirivu. Awo ekiweebwayo ekya Yuda ne Yerusaalemi ne kiryoka kisanyusa Mukama nga mu nnaku ez'edda era nga mu myaka egyayitawo. Era ndibasemberera okusala omusango, era ndibamujulirwa mwangu eri abalogo, n'eri abenzi, n'eri abalayira eby'obulimba, n'eri abo abalyazaamaanya omupakasi empeera ye, namwandu n'atalina kitaawe, era abagoba munnaggwanga obutamuwa bibye. So tebantya, bw'ayogera Mukama w'eggye, kubanga nze Mukama sijjulukuka, mwe batabani ba Yakobo kyemuva mulema okumalibwawo. Okuva ku nnaku z'abajjajjammwe nga mukyuka okukyama mu biragiro byange, so temubikwatanga. Mudde gye ndi, nange nadda gye muli, bw'ayogera Mukama w'eggye. Naye mwogera nti, tunadda tutya? Omuntu alinyaga Katonda, naye mmwe munnyaga nze. Naye mwogera nti, twakunyaga tutya? Mwannyagako ebitundu eby'ekkumi n'ebiweebwayo. Mukolimiddwa ekikolimo ekyo, kubanga munnyaga nze eggwanga lino lyonna. Muleete ekitundu eky'ekkumi ekiramba mu ggwanika, ennyumba yange ebeeremu emmere, era munkeme nakyo, bw'ayogera Mukama w'eggye, obanga siribaggulirawo ebituli eby'omu ggulu, ne mbafuukira omukisa, ne wataba na bbanga we gulijja. Era ndinenya omuli ku lwammwe, so talizikiriza bibala bya ttaka lyammwe, so n'omuzabbibu gwammwe tegulikunkumula bibala byagwo mu nnimiro, entuuko nga tezinnatuuka, bw'ayogera Mukama w'eggye. Era amawanga gonna galibayita ba mukisa, kubanga muli ba nsi esanyusa, bw'ayogera Mukama w'eggye. Ebigambo byammwe byabanga biwaganya erinze, bw'ayogera Mukama. Era naye mwogera nti, twakwogerako tutya? Mwayogera nti, okuweereza Katonda kwa bwereere, era kugasa ki nga tukutte ebyo bye yakuutira, era nga tutambulidde mu maaso ga Mukama w'eggye nga tutokooteredde. Era kaakano ab'amalala be tuyita ab'omukisa. Weewaawo abo abakola obubi bazimbibwa, weewaawo bakema Katonda ne bawonyezebwa. Awo abo abaatya Mukama ne boogeragana bokka na bokka, Mukama n'awuliriza n'awulira. Ekitabo eky'okujjukiza ne kibawandiikibwa mu maaso ge, abo abaatya Mukama ne balowooza erinnya lye. Era baliba bange, bw'ayogera Mukama w'eggye, ku lunaku lwe ndikolerako, baliba kintu kya nvuma, era ndibasonyiwa ng'omusajja bw'asonyiwa mutabani we ye amuweereza. Awo lwe mulidda ne mwawula omutuukirivu n'omubi, oyo aweereza Katonda n'oyo atamuweereza.